buli lwobeera nga mwabazikulembera mukola bintu bibanguyiza bulamu, buli lwogamba abantu mukole kino nga balabayo nawe kimwakoze kibanguyiza obulamu. Kampala aina master plan. Kampala aina master plan. Ate master plan mulungi. Olaba zino enguudo ze bazimba kati. Zino zita flyover. Ziri mu master plan. Master plan ekugamba projecting in 2050 motoka mekezi nabira mu Kampala. Moses yali oyo okulaba ku kadiwa kati nga bwabangambako bamulondo kubeera Minister wa Internal Affairs. Yajja ku makya eti yalinga nsibambi. Bwe yajja olwasooka yasanga tebaliiwo, olwokubiri n'ateeka akatebe mu lujja, buli yajja nga tamukkiriza kuyingira n'abagamba bagende mu live 1 week bawummule. Bwe banamala okuwummula bakomewo bakole. Bw'owangaaza abantu ffe aba ayajja ayagala motoka emu n'akayumba ka rooms 2 ne basigala nga bagenda okupulaningira eggwanga forget. Biseera bya Jennifer Rajire. Kolo Museveni yali alinganga yagala mu Kampala wabeerewo enkyukakyuka n'afuna n'omukazi nga wakajanja bakola ebintu ebibi mu bubi ne walanga waliwo ko ganterezeeko. Kati okuva olwo Museveni yaddayo olyo munamalungu. Wahamu we wamukube we basinga obutabba mu Kampala. Olina nga nti sikubeera nti teriyo babbi. Nti naye ababbi baba recruitinga bonna ne babawo omulimu. Timwe mukola ki? Omukuma ono. Museveni atujooze n'akamala n'akwata mukyala wa senior tunakulira ebyenjigiriza n'akwata omutabani kati ne ba houseboy baabwe batandise kujja kwesimbawo kati gwe baleese wanga akola ne baganda ba Museveni. Naye ye atambulaga nti simugi tugenda kumubba. Muhoozi yagambye situgenda kumuwangula. Mamerito. Mugerwa. Yewera nti tugenda kubba Ssemujju naye kirungi azimbyemu ebizimbe mu kitundu. Baali bamukubira kasokoso y'okumutta. Naye tayiga. Lekibwe abantu injustice bwe bayitirirako olumu bakufunziza ewantu nga tokyadda mabega. Ebina byagera tubiwulira mu kitundu investinzeemu n'ebizimba abirinamu n'ewuwo gy'asula tumanyiyo. Bana abaana boola aboopangisa. Babapangisa gwe bagenda naye. Sinti kati baafuse beenaale mu nnyo. Abaana ba ghetto obulamu embeera zaabwe bw'obateeka ku street bagenda kubba. Ow'amagye tebamutrainingira kukola police work, bamutrainingira combat. Aba-apologist ba Mwami Museveni abasinga obungi. Museveni abeera very well intentioned, abeera musajja mukulu mulungi, naye abamuinforminga. Poliisi ekuba abantu bafa naye nga ayise chief w'amagye nti poliisi eremereddwa okuba abantu abamala namwe mukubeeko. Kati I think Museveni ne family bali drunk nti ekiba kibe. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba. Nina Richard Baguma. Wali. Baguma wabadde Ethiopia. Oba wabadde Germany. Mbadde manyi wabadde Geneva. Wabadde Kenya, just Nairobi. Ngati bakukute. Ate kumpanyira. Ono kulisti taliiko. Simejju ate bakwatira. Bakwata ba Kisumu, tebakwata ba Nairobi. Besi tebamulya Nairobi. Okay. Kati asimanyi balabusiza. Era nebaza Katonda kututuuseera wano. Mwebale n'okutuwuliriza n'okutulaba. Nga bulijjo Kibazo era natuuka ku kisaawe. Nalaba omuntu olaba ng'akutunuulidde ng'ali interested. Mukozi wa ku kisaawe. Angamba badde nsaba okubuuza nagamba nkulaba kusimba naye mugamba Simba Radio nagamba bibala ne ku lutambe. Ampuliriza Lutindo semujubuuza abantu. Awuza Radio Simba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza Lutindo. Olunaku lw'olwaleero abasobodde bawerekedde Justice Kanyihamba. Wali ewuwe Baguma nayizeeyo ekintu kimu wiiki eno nti etteeka teritukkiriza kuziika mu kibuga. Osoka kusaba mulimbo. Mu kibuga. Osoka kusaba permission. Ne mulimbo. Kibuga wayina kuziika mu gazetted cemetery. Bw'obanga toziise mu gazetted cemetery toteekeddwa kuziika mu kibuga. Naye ne baagasseko n'ekirala ne bagamba ne municipalities kati ono Baguma ewaabwe gye twaziika taata we tebateekeddwa kuziikawo.
balina okusooka okukuwa olukusa special permit era Kanyihamba babadde balina okubawa special permit babaziika awo nenga ebintu bino ebintu ebimu abantu babisaba kati nina abemanyi ng'ogenda eri ewammwe Masaka baasaba ekibuga site naye nga yeri ennimiro zaabwe yeri ensuku zaabwe kati abato babagaye permission bagigaba singa wadde ntebakkiriza gigaba andi bayinza obutagikuwa omuntu tewali kintu kizibu nga mufu omufu amuteeka ku pick up naye bateriyo mipiira traffic naye kuyimiriza bwerabako omufunge gamweyongereyo tebagikwata ngaeriko omufu kizibu ng'olesa omulambo nebagenda kuziika fuluma wano bakoleka buli ampuliriza Lutindo naye Baguma awo wabadde ekibuuzo kuba bembadde njogera nabo nga nti naye ebibuga byaffe byo bibuga kuba oli adayimiridde nga naye okay Kampala may be different naye bano abazze batwala ebibuga mu kyalo naga nti kati Masaka City Mbarara City ewabano naliyo twali tuva okuziika taata wa Baguma ne tusanga nga awabalinaanyi oli asibye farm mu Mbarara City wakati Sengenge namusiba okuva eno okutuuka eri kati nali ne wa Justice Bat Katurebe waggulu ku lusozi nanga nti kati wano ndi mu Mbarara City konze wait a minute naye nga okuva ewo okutuuka mu kibuga waliwo Professor Yenganwa ng'ali ku lusozi oluddako nga kati awasigadde wonna kiwonvu kyereere kati ng'oli abuuza so what is this notion of city? What do we get by taking cities to the rural areas? Why don't we plan to actually take away people from the rural areas into compact places ogulewo farmland? Peter wakifuna bubi si nze saawageranye ebyo bya kutandika kubita trading centers kuziyita city ekigendererwa singa twali tuyina sente kyali kirungi nti mutandika okupulaninga ebifo ebibuga ebikulu mwe bigenda biyingira ng'obudde bukyali mubeere ne physical plan kuba ebizibu bye tusinga nze nali Abuja Abuja nze we namugendamu nali ndaba wa mutawaana nnyo gye n'omuntu n'aŋŋamba nti ate yewe yamugenderamu nga mulungi nnyo naye nze nagenda okutuukayo nga abavuga pickup zino eza bulijjo bagguse obuyimba obuti ne butandise okujja naye ng'ekyali kibaddusizza Lagos ogenda Abuja kwe kuzimba ekibuga era okiraba ng'enguudo zaamu kaakati n'omusajja wa Egypt azimbye ekipya the new Cairo is amazing awo bafuna sente story empanvu bafuna sente za Saudi ne UAE simanyi gye bazijja naye balina sente za Saudi nakiraba nenzikiriza kino ekibuga ekipya tekiringa wali ku Tahrir Square 24 billion sente z'aba Misiri balina 24 billion okuva Saudi n'okuva UAE nga bamaze okugoba mu lushi ku bukulembeze. But for me the issue Peter ekigendererwa kyali kirungi naye okufaanana ebigendererwa kineeseza Nigeria eby'Abafirika ate ekigendererwa tekisibwa mu nkola. Singa oli agamba nti twagala Wakiso efuuke city kiba kitegeeza nti twaliwadde ne master plan eya Wakiso ne tumanya nga bw'ogambye bwe banaaziika abantu amakubo we ganayita. Nze lumu nawandikako atiko Katikkiro kati aliko Mayiga ng'akyaliro yanankubira nangamba atiko yongisazeemu gitimbye mu ofiisi. Atiko eyo nali natunuulira ebiseera ebyo eyali Entebbe Expressway nga tusaasaanyiza biliyoni 200 at that time compensation y'abantu okuyisaawo Entebbe Expressway 200 billion. Wano bypass northern bypass eve bweyogere netuuka Enateete initially nga tusaasaanyizawo biliyoni 8 naye ati otwamala okusaasaanyawo 8 kuwo nali nsoma ripooti ya Parliament nga bali mu Parliament nga baali bagamba nti tukolerewo ddala lumu
leni ezidde eri n'ezidde eno gavumenti ebiseera ebyo negaana kati nawandikira nga ate ekomyewo okuddamu compensate nga ettaka nga liri expensive kakati ng'ettaka liri expensive kusinga bwe lyali kati kajina ebimuze byongenda omumusaalako nti yali asobola okutekinga decision abantu abalala abatalina connection na family ya Museveni batasobola kutekinga nga ye tebajja mulaba maybe in bad fair tiyali mubbi. Tunulire ekkubo eriva ekyaluwa Jarakati okudda ekira okudda ekasangati yalijja ku ke baali bapulaninzewo akasooka n'akola compensation nga y'amaanyi nerigaziwa era oliraba nga teriringa ng'amakubo ge bakola kati bw'oligeraageranya ku lyaffe eryammwe eryabapeta lyebakola okuva ekiwologoma okujja enajeera olaba nga chaos nti teryabaddeko compensation anti exactly kyenkugamba nti kati olwaleero osanga compensation ya lwaleero tegenda kuba ya sente nyingi nga yanca kati tuli mukola Mpigi Expressway Jinja ekiremeseza olwaleero okukola Southern Bypass Jinja Express twewola sente mu African Women Bank millions za $3 2 nezituuka nga weziri naye nga tetulina sente zikompasating abantu kati netudda ne procurement process za Uganda ezitaggwa naye ng'ekizibu number 1 olaba okuva side eri ewalinga ekiruddu eyo yo bakompasating aba ne babajja nawo naye okuvaawo okujja otuke waffe ne Bukasa weeyongereyo Jinja tetuyina kati tugenda kusaasaanya trillion 10 point something okukola standard gauge railway kuliko eza compensation nazo mpitirivu so ebibuga byaffe okubipulaninga obulungi birina kupulaningibwa nga tujja genda kujjawo faamu emu ey'abaguma babaguma bwe banatandika okutemamu ettaka ne balitunda abantu ne bazimba zikaina zi supermarket petrol station zaani tetugenda kusobola kugaziya bibuga in fact nze lumu nali nambula Jomaayi eyo eno saidi eno yava ku ntebe ngodda saidi zenateete eyo nalumunye lwakuba n'abatundu ttaka nabo bayaaye asooka n'alisala n'alaga ewa n'abeera recreation y'amasomero n'amala nazo n'azisalamu puloti naye bwe nalambula navayo era n'empandika atiko nga muza nawaki gavumenti tekwatagana n'abantu bano bino n'ebyenforcinga nga biri ali because yagulira awo nalumunyaawo nga wakalu puloti yagitundanga miliyoni 4 nze nyina munywanyi wange yagulayo puloti gye yagula miliyoni 4 yagitunda miliyoni 6 gavumenti ebiseera ebyo nawandika yali eriruddawo okwatagana naabo netutandika okudeveloping because ebifo newotabidikira yalinga nti site gwe n'opulaningayo bulungi omuntu kakungulu so kati ekizibu kyange si kuddira bibuga kubituuma si kuddira byalo kubituuma bibuga butassa mu nkola kigendererwa ebukasa awe wafaawo wensula ekirinnya waliwo namataba bayitawo ewali limbo nnyo eza KCC ezaani edda bayitangawo mu Kigobe olwembwa Idi Amin yali agambye agenda kuzimba akasaawe ak'ennyonyi mu kibuga nga buli muntu agendayo bamugobayo bugobi nti awagenda kubeerawo ekisaawe era kyekyayisangayo mu Kigobe so kati ebyo byalagawa nze nali n'ekitiibwa Daudi Mpanga n'aŋŋamba ate wammwe wawo n'abantu we baawamba ettaka wonna baali wamba lyonna naye n'ekitiibwa Daudi Mpanga n'aŋŋamba nti ku master plan eya Kampala between Buganda ne Colonial Administration awo wali Nakivubo War Memorial wali menti okubawo ekkuba erigende Makerere nga liyitawo mu ne rigende Makerere kati awo tokyalina kyoyinza kuyisaawo n'omwala gwennyini actually nga ligenda mpaka Kivulu nga bakola connection ya railway nti railway emiitinga ne baasi bonna bajja ne bamiitinga abavudde eno ne balinnya eno ne bagenda nali e Rwanda finally ne nambula Kigali Development Board erimu omuwala muto nemubuuza yasomera Nabisunza nga yakamala okukola masters oba in fact abali mugayaza Nabisunza kati nembabuuza niye bava ne babatwala ne basoma London School of Economics ani nandaga master plan ya Kigali ya 40 years nga bagamba nti in 40 years baagala Kigali ebeere ng'eringanga Brussels we yali at that time nandaga enguudo ze bagenda okuggala at least nga
ku pepa wakuterawo board n'abikulaga obirabanga weebiri so kati are we short on that Semuju tulina wano abasajja bajja wano ne bakola master plan ya Kampala million $9 ne bagituwa blueprint anti Rwanda kye yatusingako nti yatandikako ku implementinga nyina we nasanga wali informal settlement nga bona agamba mu Kivulu nga babagambye emyaka 5 mugenda kubanga muvuddewo babawire ne sente zo basasula sinti buli kimu ekiri Rwanda kirungi naye ebimu bye beesibako babiremerako naddala awo olabako n'amaaso awo wegatandikira naye ffe amaaso ova mu kibuga wakati n'otuka ewandegeya ng'emabega wa Wandegeya waliyo Katanga baguma ebimu ku binyiiza mikwano gyange buli lwe ŋŋenda Johannesburg oba Cape Town baga nti abasajja abazungu baali bapulaninga abantu wano baali baategeka ekibuga olina wootuuka n'omanya nti income level y'abali wano baabaguma tiweetaga kubuuza bw'otuuka e Sandton naawe weepima munoga nti naye wano sobolawo n'omudugavu bw'omulaba asulamu omumanya nti ono mweziri the regular joke wano mu Africa ng'ogyeko ndowooza Tunisia ne Morocco baga nti we wantu wokka w'osobola okukwata omutwalo gwa $1 mu ngalo n'ogubala ku street n'ebula yakutakula eri Sandton Wanderers naye ng'oli yategeka najja ng'agitegeka eka amadaala actually ne bw'otuuka ewaaba Mandela eno ewali ewaaba Mandela Soweto nga naye olaba nti slaamu zaayo zaali of course eri awabi ddala nnyo abasula mu kutiya abasula mu bubaati naye ne bana abaali e Soweto baali baabategekera nga there is a gradient moving wano government bwe yali owning ettaka bw'otunuulira Naggulu bw'otunuulira Bukoto bw'otunuulira Ntinda Ministers Village Kololo now has been abused completely totally abused awali abantu Mairo Muyenga obeera fortunate bw'oba obadde ova ewakanye hamba obeera fortunate bw'oyita ene Muyenga n'okkirira ng'ovudde eri ebuziga olina wootuuka ng'olina okulinda munnaaveeyo ajja kati gwe n'obeera mu kkoona n'osooka okyamako mu geeti ew'abaguma oli naakuyitako ate buziga kale naye eri wansi Muyenga it's crazy tuuka mu kaguudo abaana kati bakolawo omulimu bayimirira mu kkoona nga be babayimiriza bafuuka traffic marshals kati ne bayimiriza ezeeri mwe ne muyitawo abaana abo bali interesting ne bw'oba tolina ssente bakuyisaawo naye kati kyafuuka kya buvunaanyizibwa nti abaana bano obalekerayo Are we dealing with a land ownership problem? Are we dealing with a planning problem? Because ebibuga kati ng'ewammwe abantu gye bakyalina square mile, maybe not square mile, abalina huge chunks of land as a farm. Can government acquire? Is government reliable bwe acquiring? Kubanga bwe yagenza okwaquiring e Bunyoro ebyali ebyaba absentee landlords. The story is very interesting on where they have ended up. Yeah, but you see, nga sinabagenda government kibaso muja at least barobya yogedde njagala tutandikire kuffe abasule Muyenga ng'olina okusooka okuyimira mu geeti bayisanga ne baye baani baavu yagulawo bw'atyo yasangawo yagulawo yirwaki agulawo ennyumba ogiraba eri mu kikomera erina ennyumba ya kalina naye tewali kkubo erigendayo kati gye emitwe tutandikire emitwe nagyo tugitandikireko kuba oŋŋamba nti Kololo afudde aboonoonye Kololo beebaani bebaavu mmwe abafunye sente suketiju njagala bwe tuba nga tugabanyamu kuvunaanyizibwa naffe twetunulemu nze wensula kyambugwawo ekkubo erigenda ewange lyali close lyali nga terisukkawo nga likoma ku puloti eyo naye ng'eri abali ewansi wange nga basooka kwetooloola ningamba naye lwaki mwetooloola mutemewo wano mugende wali kumpi kati
waliwo omanyiwo kati bwoba oyiseewaawo waliwo akaserengeta kali very steep abo benawa because erekeraawo okubeera close bamanyiddwa kati abazimbyewo tosobola nakwogera wano naye ekkubo enkuba nekola ki ekola mu gali esima kati baali bakole kubeera liyita ku faamu ya Kabaka tukolagane ne kampuni eno eyo tujongereko ekole wano akagende waffe okumobilizinga abantu kwekyo kizibu nnyo nyumba zonna za kalina nga bwe ziri awo tewali ataasoma ninga kizibu nnyo kati nenzikizagana ne mukodomi wange ali awo okumpi netukola netutuusa akakomewowo ne bagamba nti lwakuba nze ndi wa State House really kati ekizibu kye balina tebasobola kuyitawo kati bazze nti bali bwe mwakolagana nabo engineer mumuleete netugendayo engineer netwogera naye n'atuwa biiru tebagamba kati ani anaazicollecting ani anaakunganya sente kati ekizibu nekifuuka tewali akunganya sente zonna muzikwate muziwe engineer naye kirabika sente zino zasaba waliwo ayinako enjawulo oli bwe yajjaye mukyala wakubirwa looya wano wamaanyi n'azimba mpaka ku egiye kujinja ate kujinja n'agamba nti yeetagako ku kisenge okusimbayo ebimuli bwebale nnyo bwokitegedde otya mbamanyi Wasubali yajjize nga ataddemu omwenge wuwe ekisenge n'akiyingiramu n'ayingira mu compound so kati awo we tulina ati ffe abakola ebyo ffe tuli mu ofiisi ffe tuli wano ffe tuli mu ofiisi nga ku planning naye ffe tu planninga ffe twalocating kyesikiziganya naawe naye nendowooza nange eringa eyiyo James Temusime yajinzijako nga tuli ku observe nangamba ensi teziyimirirawo ku goodwill y'abantu bonna they are capable okay tegamugenda kukozesa kibi tokuwa enforcement kati nga bw'obanyonnyodde bwe bafaanana nibe balina obuyinza obukola enforcement kati awe wali ekizibu so weetaaga omuntu nga alina omukono gw'ekyuma gwoba weetaaga okugamba nti ovudde wano n'ofuula eri ekibuga n'okifuula ekibuga Kampala aina master plan. Kampala aina master plan. Ate master plan mulungi. Olaba zino enguudo ze bazimba kati. Zino zita flyover. Ziri mu master plan. Master plan ekugamba projecting in 2050 motoka mekezi nabira mu Kampala. It is not that we don't know. Tutuna plan. No. Plan to implementing twagiselevinga. Tewali najijuke. Embarara okoleyo bypass eta once tewali wonka yana neji nemu ku bypass eyo kutaka no bona bakiriza compensation wabwe naita mu waroya ujeita bulemu ne kubelyo lyalwawo okolebwa lyali ku plan ngoli abagambe nti wabeeranga waliwo a festival oba days nga Christmas oba Easter Mbarara ajja kuba congested twe motoka ziyitamu zigenda isinjiro ntunga moru kunjirika abale bushenyi zona ziyitawo eyo neirwa akuba ya rwawo eranga congestion ogira omanyonzi jukiza abe Masaka bakayana nti basente wewe kibuga bajja oluguudo wakati mu kibuga ne baluze bali the intention yali yakwavuwaza banna Masaka ne imagine katisinga Masaka ali atya nti basi ekinana ziyitawo wakati awo awo mukanyoragano ko manyi wali wakale mwandi badenga muri mu business mu town business nandi badenga zafa nga bante bagala kujja mu town so semuji bya yogeddeko where is the state? Just hold there omanyi
okwapiringa eri obuntu bulamu okwapiringa eri obuntu bulamu Ssemujunga bw'abadde agamba si kyekikola mu mawanga ekituteesaawo state si government pase state ne tugiwa obuyinza ne tugiwa abapoliisi ne tugiwa enforcement kubeera ng'ekukaka lwa mpaka. Waliyo omusajja yali wakiseeyo nga bamuyita Dr. Batume wabwe emyaka gye nabeera nga ndi very active nnyo ntunuli mu ttaka eryo biki kati nga Dr. Batume bw'omutwalira ebyapa byo nga waguze yikemu n'ogikutulamu obupuloti bwo kamu 2 3 4 nga agitunulira bw'ati nga ye I think yali district registrar or something like that. Ebyapa bingi ebiriko omukono gwe ngaddayo ng'aga nti nze nti wano nti baatugamba mu tteeka ng'ali bikkula ng'ali kwotinga nti oluguudo lubeera lwa mita 6 ng'ali very simple ng'akwata ploti zo nga bwe wazimuwadde ng'azizzaamu mu system nga ye akuyisizaamu oluguudo olwa mita 6 ng'akuwa blueprint ng'akugamba nti kati ddayo osale ploti zo naye oluguudo lwange nga bwe ndutaddemu lulina okuba nga enforcing the law. Now he had weaknesses like all of us eri ku desk n'ekyo ng'akyenforcing era bajjomayi baatuuka ekiseera nga tebamwagala kaka Batume anaabeera ddi nga taliiyo ng'ayagala kutwala luguudo lwa mita 3 naye nga oyina kulinda birwata abeereyo because him is enforcing the law the way it is. That is the presence of state. Eyo state eruddawa etuwa municipality because okuwa municipality bagambe ino okubeera ng'enguudo ekola za kolansi kati ekirala kye bangambye leero mu municipality mu city tetulina kuzimba pit latrine. Did you know that actually you're not supposed to dig a pit latrine in the city? On the minimum olina kuzimba septic tank. Naye inana kubeera license olina atugamba omulala nti n'okusima oluzzi mu kibuga olina ogenda ku national water n'ekuwa permission okubeera koli nti amazzi ngasima nga nze nganywa nti amazzi ago national water erina okuwa license. Kati who enforces that? Where did they go? No, ebintu kati oyogedde bingi sisobola kwogera ku Dr. Batume kuba uyo mukwano gwange so ebyo dokita byaluvannyuma biveeko so kibazo waliwo ebintu ebiri ku lupapula naye nga really nawulira nga bagamba nti toteeka bakubeera ne latrine ku flats olutalo ne lugiramu katono luti amazzi gonna kiwi kitiize njagala ombuulire kikola kati ekyali awo ng'abantu balina okutambula bagende ku primary school eri okumpi kuba primary school yali eremeddeko ng'esimye latrine kati enkuba bw'eba etonya onootuuka eri otya. Waliwo ebintu ebimu ebiri ku lupapula ebitagenda kusoboka. Ekyokubiri kibazo bw'obanga oyagala kumalako emyaka gyo mingi mu bufuzi waliwo ebintu by'otagenda kuenforcinga. Tebiriyo kyova olaba njogera ebyokukyalo kyewaffe bye nali mmanyi nga omusajja muruka chief bw'abajja akatandaalo webaandika ebikopo katandaalo ng'abantu bapandikinga okutereeza akatandaalo reads emuli ensize emuli ng'abantu banoonya emmuli empya ne batereeza akatandaalo ako bw'aba akavuddewo owomuruka tikajja kubeerawo n'okakozesa abantu nga bagenda nga bookya leaves banoonya ebino leaves ebookya latrine ewunye bulungi nga bakikolera chief. Bwe twadda mu kugamba nti tubeere kutulonda batumirire mu mugongo byonna byafa tewali alina obwo obuyinza obugenda kola chairman tagenda kukkiriza. I actually think abantu tubatekinga for granted. John Sebaana Kizito tamu gye yasooka okusavinga e Kampala nga kisanja kya Haji Sebaggala kye ya picking up. Sebaana yagoba abatembeeyi ku street n'agamba abagobyo complete ne babagobako
ab'amaduuka ne basanyuka nga streets aziclearinze lwampaka ne bagamba Sebaana tebagenda kumulonda yagoba abantu mu kibuga. Very interesting. Bwe yaddamu okwesimbawo the next term obululu bwe yafuna nga businga buli bwe yafuna emirundi mingi nnyo sijjukira the numbers naye he maybe trebled obululu bwe yali afunye previously. Kitegeeza nti abantu bano bw'obanga byokola bye byo tebayinza kubanga balalu. Kati you see tugambye nti bebakoleza nze nkugambye nafiirwa ettaka naye I still praise batume nenga nti kye yali akola kyali kituufu. Bameka bamukasinga ne bamuhounding out amanyiga bwe bamuhounding out ngoja semuju omumanyi batume simumanyi ayina ekyapa okuli nsigiri omanyi engeri gye bamugoma. Kati ako ajja nga alupressinga batume tagenda kukola biri tikiriyo tagenda kukola ono bwe yagenda so olina okulaba obukulembeze okuva waggulu nti togenda kukwata ku bano abatembeyi bange mujja baleka tumugenda bagoba ku nguudo naye naffe tufuuse bakale batembeyi bange mbere nabo tugenderawo. Ekizibu kya ensi zaffe buli lwobeera nga mwabazikulembera mukola bintu bibanguyiza bulamu buli lwogamba abantu mukole kino nga balabayo nawe kimwakoze kibanguyiza obulamu. Olaba kati corruption Ahmadinejad nali musomako wa Iran yagaana presidential jet atambulira mu commercial flights naye zaalinya n'agaana red carpet ajja n'emmere ye. Kati gwe omuntu omulala akola wansi w'oyo omusajja Nsibambi yatugamba Apollo bwe baamulonda okubeera minisita yasooka kubeera wa public service. Public service, yes. N'atugamba Makerere twali mu semina nti olunaku olwasooka yatuuka mu ofiisi n'asanga nga sekuritale wa anaamugulira taliiwo naye n'omuwala era taliiwo. N'ayimirira ku luggi n'asoma amawulire bombi ne bajja omu ku omu n'aganduza ne balowooza balina gye yali avudde nga ndowooza alina gye yayitidde. N'agaana olwokubiri ne bamusanga nga ali ku mulyango asoma amawulire ne bamubuuza n'abaddamu bulungi. Yagawa okuva ku lunaku olwokusatu yasanganga ofiisi ye baagitereza nga sekuritale atudde nga n'omuwala era yamaze edda ng'atugamba nti enkola gy'okolamu ebintu gwe nga liida olumu teweetaaga na kugamba bantu kubitereeza. Moses yali oyo okulaba ku kaddiwa kati ng'agwa bangambako bamulonda okubeera minisita wa internal affairs yajja ku makya eti yalinga Nsibambi. Bwe yajja olwasooka yasanga tebaliiwo. Olwokubiri n'ateeka akatebe mu luggya buli ajja nga tamukkiriza kuyingira n'abagaba bagende mu live 1 week bawummule bwe banamala okuwummula bakomewo bakole. Ne bamanya nti ono naye ebyattayimu nze ngeri mu busirikale. So abakulembera abantu nze kikinagaye baguma abantu batono kwaka naye ntunulye okuwona ebiva ekyanja eridda ekkungu akakasigala wakati awo. Oli yagaana okakola nga tebamukontrakta n'agenda ninga naye afunamererwa. Omulala Profesa Mulamba bwe baali bakola layini y'amasanyalaze eva ekawande eyo negenda emutundu negenda Masaka twajoolya na sente za World Bank yabagano giisaawo nga n'agenda mu kooti layini y'amasanyalaze etwala amasanyalaze Masaka negenda n'embalala. Nitufunako ono omusajja owagundi ono Mugalasi Kajinere yajjawo nga atusabye 40 billion aguze ejjinja. So nze enforcement esobola okutereza ebintu. Olaba leadership awo. Allen Kajina bwe yajja baga nti 17 nti gundi ayagala nti redesign kyusa wano tuveewo tuddeeri. Kati ababbi baati bajja kudamugula mayinja na biswa. But for me the point nti feneisa yafu kati olaba nze kukuba okwo nabeeranga keddanga ngoberera traffic. Oba oli awo abavuga emyufu ne bayitawo ne dereva wa UPDF. Sibigoberanga nange ndi kunyukamu. Kwogera n'oga nti kati nze bonsanga sikuviira.
anti kakati gwoli omu atabaala bwaba nga kyaligonza akuyisaamu empi omukyala yambuuzako kumubuuza nanga Ssemujju naawe alina amagezi okola ebyo naye nga abantu buli ajja ayitawo omulaire buli ajja ayitawo omulaire ajja kugamba ensi oba teriimu abazungu ewaabwe ekibabeeza ne discipline buli omu bajja musubjectingako nagenda n'omu ku American Embassy ndudde naye ambasada naye bwe yajjanga naye bamufuuza ayingira nga bafuuziza buli muntu katwale ku parliament awo lumu nga bangamba okunfuuza ngenda okulaba otafiira ayitawo buyisi tumwina ayitawo buyisi nimunga atiwala agenda kuddamu kunfuuza bwemu nga ntufuuza buli ayingira kiteekwa okwapulayinga ku buli muntu era olwo nabaga nti mpaka lwe muyitandika okufuuza buli omu alinkwata kajja kundaba kati tusobola kuba mu system fe abakulembera ffe tusooka okwandamaininga system n'osanga wano bagamba ina right of way president vice president na ambulance nene badereva bawe balina right of way musanga naye so wa police azaayo omwana wa mukama weeka naye alina right of way so kati system etandikira kyenzikiziganya ne baguma etandikira waggulu abali waggulu ensi ndowooza ebintu byonna kagabeere mu maka bifaanana nnyo omuntu oyo abikulira era nze nagamba nga abantu I don't think ni Museveni ebirungi omulala ayambala ebikooti bye n'ebikoofiira nti abyegomba nnyo ali awo Flamboya nsi eyo gy'oyagala akole ekibuga temuliimu musajja wa malungu wa mukyalo mulaalo tabimukwatako kati ebyo nze nagamba Peter lumu nakiwandika nako nze najja mu kibuga muno nga ebintu ebyo angamba mmaze okusoma Makerere bwe nfuna omulimu ne nfuna emmotoka n'ewembeera kivuga nga nkimaze okuzaala abaana nga wanga nti dadi twagala swimming pool bw'owangaaza abantu ffe aba ayajja ayagala mmotoka emu n'akayumba ka rooms 2 ne basigala nga bagenda okupulaningira eggwanga forget Abawarabu balaye buli omu engeri gy'azimba ewuwe obwongo bwabwe buli ku nsi zigenda kufaanana zitya nga obudde babumala bali ku ekyo ne buziba nosanga Dubai bamala kino bazaako kira bamala kino bazaako kira n'aba balinaanye buli omu kataani kati wano mpaka we tunaafuna pulezidenti kubanga olaba mu biseera bya Jennifer Ragire Kolo Museveni yali alinganga ayagala mu Kampala wabeerewo enkyukakyuka n'afuna n'omukazi nga wakajanja bakola ebimu ebintu ebibi mu bubi naye olanga waaliwo ko uganterezeeko kati okuva olwo Museveni yaddayo olyo munamalungu Studio z'Egikwanjulira ndine Richard Baguma ne Ssemujju Ibrahim Nganda awo muntegeka ngenda kuvaawo ekibuga nsesetukawo katono nnyo nayo kiri within bibuga ate Ssemujju ye gy'abeera Ssemujju bangambye mu kunyumyamu n'ebenyumya nabo olyanga nti Peter Ssemujju ya recruitinze abavubuka nti tugenda mu kalulu nga tumaze okuva mu KNRM nga kakwegera maanyi kakupima violence nangereza obululu bwali Nigeria unfortunately bwenzize sisobodde kusoma nanga nti Nigeria baatuuka ekiseera abasajja abaali beeyita ba chief nga buli omu ayina emini ame eyiye nga buli chief ayina mini ame kati nga mu territory ye bw'oba oyagala okuoperatinga one you must oblige to them ne bakwazika abaana ne bakola ki no-operatinga kebeere company kebeere munnabyabufuzi ng'olina okugenda n'okkiriziganya nabo nti wano wenjagala okukolera bizinesi bo ne bakuwa abakukuuma sajja ngaye nti nga tetunagenda mu byabufuzi nti bw'ogenda ku yatandikidde ku club ono Baguma naawe Ssemujju muyinza obutabimanya nanga nti buli wogenda mu club yonna wano e Kampala kati buli omu ayina bakanyama abakola formally nga security naye baateekawo n'abalala ababadde ababbi ababakuuma in the area bakuuma emmotoka z'abaclient baleme zibbako butaala bakola ki nibangereza mole endala eri mu Kampala njajogera ewahamu banga nti ewahamu we wamukube we basinga obutabba mu Kampala olina nga nti sikubeera nti teriyo babbi nti naye ababbi baba recruitinga bonna ne babawo omulimu ti mwe mukola ki mwe mukuuma wano
era oli yaŋŋambye nti bwe bakukwatako bakutwala mu dungeon wansi ndoze eriyo ebitaggwa mulimu ensiri mulimu kiki nti tebakutwala ku police they attend to you themselves nti era oyo gwe bamaze okwatendinga tu tayinza kuddayo n'omulundi n'ogumu kwetantalaawo kati baŋŋambye nti buli nannyini kizimbe e Kampala atandise bakizuula nti baklayant bagenda ewa Hamu kubanga Hamu akuuma abajja okugulayo bali sure tebajja kubabba n'abatundayo bali sure baklayant baffe bwe banajja wano tebajja babbirawo kati bw'obeera Ssebalamu bw'obeera bano abalala naawe weetaaga ki bakanyama kakati nti eyo state evudde mu business ejje wammwe baŋŋambye ab'emmwanyi sijjukira ludda wali abadde either Fort Portal oba Kabarole nti beekolamu omulimu ne bagoba ab'ebimundu bano ba security companies nti baazuula nga security companies abasirikale baabwe beebaka kati ne bakima abayaaye e Kampala by a season era oli yaŋŋambye nti ab'ebivvulu mu eyo season y'okupiikinga emmwanyi bakanyama babeera very expensive kuba baba bagenda e Kabarole newaawalala okukuuma emmwanyi nti kati bali baatuuka ne bagamba poliisi tejja tuyamba bano security firms tezijja tuyamba katutwale bano abasobola okubba ne bakubagana n'ababbi tibangane tikijja wammwe kati oli muwagizi wo Ssemujju naye musajja waffe ali ready ye ya recruitinze kati bano babaguma nade ngamba abantu ekireka ndi Museveni atujoze n'akamala nakwata mukyala wa senior tunakulira ebyenjigiriza nakwata omutabani kati ne ba houseboy baabwe batandise kujja kwesimbawo kati gwe baleese wanga akola ne baganda ba Museveni naye ye atambulaga nti Ssemujju tugenda kumubba Muhoozi yagambye situgenda kumuwangula Muhoozi yagambye nti ne bw'anaatuwangula teriyo kumulangirira naye ekirungi n'atuwaadikweti notisi kati kino kyombuza sijja kyogera ku mpewo naye twetegeka kubanza ekirungi natandika ebyobulu nabutandikira mu by elections nenkumako akalukwago ate nze gwe bakwasa embuya nenkumako akawini kiza nze gwe bakwasa ewali amagye era muntu yasanga nakunyumiza wano muntu yasanga amagye galonda nenga nyimiriza okulonda nolete mundu wangu bate ne batankuba so eri yanjinamuko obukugu obumala naye ekikulu kyemanyi Peter kyagala tuwogereko ekiri institutional kati nti gavumenti ya Museveni yakwata Damulira ne bamuwanira nkendala kati ya Major General ne bamugamba bano bonna boogambye ababbi abali ku routing kati yafuuse nga liigiye n'aremu lwe bajja wano ne babba abantu ku street nga Museveni yeewandiisa ne baagala obewakana mbunga bali mu t-shirt za Museveni nga gyoli nti bali bazitunda ku kkubo simanyi bamwalaba akatambi ensambya gwe baakubanga namulabi baali nga bambadde t-shirt za Museveni nga bangi nga bagenda babba abantu anti baziyita gaali kakati olwokuba baali bangi omu n'asigalira banne nga bagenda tebano nako asigalidde abaana ba boda ne bamwetwa namukuba mpaka kufa obulu bwe tugenda mu Kampala ne Wakiso olwaleero mu Parliament mbadde magamba nti twogere ku byabadde mu violence mu kulonda kwe NRM Anita Amongo nga kamera notakiza kukyogerako ekinyamye Ssekikubo n'avayo nanyonga bali bagenda omutta akalulu ketugenda mu Peter golaba nalaba omukyala gwe bayita Aisa agaba nga agenda kulwana eyo ehoima bantu batono nnyo akkiriza okumubba nze mu kalulu ka Mwiru nalabira a human being is a human being Mwiru namugaa tova wakanze kyamanu wa kalulu nga waliwo awo convenant eri awo ng'ewuwe ne bamugamba nti waliwo omusajja avuga emmotoka ya green eringa y'amagye agobye ba agenti baffe ku polling station kati Mwiru mba ndi mukutereza wala nanzirukako ngenda okudda amabuuza nti Mwiru nti agenze bw'atuukawo yasangawo Kalangwa ng'ali mmotoka ya green ataddeko ekikoofiira agobawo abantu n'amusala engwala yasibira ku ttaka
pisto nevaamu negwa Mwiru n'agijawo n'agiwa poliisi Kalango yadduka buddusi bw'asanga Sewungu n'amugamba Mwiru ankubye kati bino nga pesa yerabidde amanyite eri mikono gya poliisi bano be batutwalamu nze nadde ndabe engeri gye babbyemu obululu bw'abavubuka nga bakuŋŋaanya kati ngayo ngoyo gwe bakubye ensambi yasigalidde bwomu ewaffe gwempulira yaliko mukwano gw'omunyumbi nti yamebe wa Katoliki Mamerito mugerwa yeyeewera nti tugenda kubba Ssemujju naye kirungi azimbyemu ebizimbe mu kitundu baali bamukubira ekasokoso y'okumutta naye tayiga lekebwe abantu injustice bwe bayitirirako olumu bakufunziza ewantu nga tokyadda mabega oba akyali mukwano gw'omugambe ndudde omulaba nti byayogera byonna mu meeting bwe bamuwangula mu kalulu kali kati yagambye Museveni nti nze akuvuma wano seesimbyewo oba tutya watya tulina naye ebyonna byayogera tubiwulira mu kitundu ainvestinzeemu n'ebizimba birinamu n'ewuwe gy'asula tumanyiyo sikyogera mu ngeri yakutiisa naye nkugaye nti Mwiru yasala Kalango engwala mbabuuza Mwiru aliwa nasanga abantu buli omu akutte ku mutwe ekibadde wano nti Mwiru asaze Kalango engwala obusungu obuva mu bantu ngo banyigiriza olumu bakozesa ebintu ebatalikoze simanyi oba bagumu oyogera n'abasajja abo abo benyini Mwiru yasala engwala we need to appeal to them batuyambe nabo nga bali mu maziga kubanga bano abaana bolaba exactly watu tubagamba gundi babadde kibagamba mu parliament babaddaani bano abaana bolaba bopangisa babapangisa gwe bagenda naye sinti kati bafuuse beenaale mu nnyo ku lunaku lw'okulonda olwe bakwatiye Kawempe batadde mu baasi bagenda kukola mulimu bw'ogamba nti bw'ojja okubbisa Kawempe oba ekiro obawa n'omuntu omulala naye si musiru naye agenda bahayaringe mwesange ekyatuka ku basobi wakiraba bamuyita sobi gwe bakuba ne bamutta sobi waliwo sobi gwe bakubira mu by'ettaka gwe bahayaringa bino byogambye nti babatwala mu kyalo ne bakuuma emmwanyi neyali abatutte yali abatutte kulwanira ttaka ekyaddirira kyekyo I don't think nti lwakuba naadde ndaba documentary ya Hasina wa Bangladesh omuntu wayagala obukulembeze asiriwala nga poliisi ekuba abantu bafa naye nga ayise chifu w'amagye nti poliisi eremeredde okuba abantu abamala namwe mukubeeko kati I think Museveni ne family bali drunk nti ekiba kibe but otherwise kiri kyewabuuziza mu ntandikwa I fear for the country nti anyway nabeera trend ojukira bayitanga zi youth brigade buli omu ng'amala kurikurutinga ye ogenda mu kalulu so kuba bano Museveni bahayaringa si bamagye nti babeera mu barracks tumanyiyo gye bali ye bwe yabayisaamu ne babba abantu ate nagenze okulaba yadde waffe Kasokoso yagambye nti bwe yatuuka ekisooka n'agamba mwangaye mundeeta mu ghetto mundeese eno kugamba ngu obwongo bwa Museveni mu Kampala buli fixated kati nti anoonya wali ghetto walaba wagenda okujja effujjo n'obuwagizi eyo gyava bw'avaayo wali abalala abajja ogendayo there will be private people nga ekyemundu wekibadde mandi mbuzo leero abenaali mu parliament nembuzo both nga agamba nti temwogera kulonda ku NRM nemubuuza gwe wadde mu primaries NRM naye ng'olina kyupa y'amagye is that an NRM equipment ndi kati NRM tugiveeko kasita tunaagenda awo ng'omuntu okuwangula kuvudde ku ssente kati kuze ku violence nga wabalabe banoonya ssente ne batunda ebyabwe ne bagala omusajja atunze ennyumba ya miliyoni 5 bagenda kupangisa abavubuka zinyoke mu Kampala owulire Baguma mu 1980 I think 5 or 4 special forces e Kampala zaatuuka ekiseera nga bazigabanye nga bakuuma bote ku luguudo kwe nali mbeera kwali very interesting Bombo Road kunya ku Bombo Road waliwo taata wa Miria Kalule nga wabeera ng'era eyo zooni baagisalako tebagibbamu ne balirwana abe bonna nga bali sekiwa naye the next distance we bayita ku 5 nga abantu banyuka at a certain time
n'abakola mu factories waliyo Mukisa Biscuits n'abalala nga basigalayo si kubeera nti bagenda kukola kiro ne kubeera tebasobola kutambula after that. Paulo Muwanga nga naye ayina amakeeka Goma kati ng'okuva ku I think 6 miles okutuuka e Kagoma naffe tebatubba tuli bantu ba Paulo Muwanga eyo territory nga ya Muwanga ngeri gazetted naye nga ababbi balina pockets zaabwe across erijinja kaloli eyo nga yo babbayo at will ne bajja ne banywa n'omwenge until on this particular day ne batta commandant wa special forces e Kampala bamuyitanga Road Bill Nsubuga yagenda mu bbaala n'anywa omwenge abaana ne bajja ne bamukuba akaama mzee wabadde wakwagala ebweru n'afuluma bwe yafuluma ebweru everyone tells a different story of how bwe baamutta but the basic is bwe yafuluma ebweru baamuttirayo Paulo Muwanga n'adeployinga ne group ya Obote n'edeployinga ne beesangayo and it became a mess bantu ne beekuba ne bakkirira ku ze bali bayita ba youth n'aba youth nga nabo dividinga betta bakola ki and the protected zone became a danger zone as well. Wetwogerera wano gwe wammwe ba former commander yani Henry Tumukunde yagenda okutuuka nga akuba endulu nga ye yaze n'abamukuuma naye nga akuba endulu agamba nti bamubba mu leadership structures naganzi vudde namu zisijja naddayo na reinforcing. So in the primaries he came back reinforced with soldiers, with bakubi ba miggo, with Waraji. Oyo yamwina at a general's status. Nena abalala bonna bwe baali. Now you have all the way up to councillors. Mbalabyeko wano e Kampala n'abanoonya flag ng'oli alina abaana 6 bonna basibye ebifuba bwe biti n'okuyitako ng'omuyitako mu kkubo akukuba omukono bw'ati tayagala okole ki oyitewo toyina muliraana. So at what point do we collapse ne tutuuka e Cambodia? You may not for quite a while. Osobola okubeera awo n'obeera mu mbeera eyo. You see, Baguma situation gyetuwogerako president yabadde korolo nga nabo balina ringi y'abayaayi ekuuma but the president has SFC, the president has kati bano abayaayi abambadde t-shirts nabo abeefudde abakuuma beebaani kati kibazo njagala kukuddiramu kinakugamba oba program omwaka ogwagwako nakugamba nti collapse gy'ogamba bweba egenda kubeerawo tebayita parade. Collapse teringa tegaba notice tebanga essomero nti twabayise ku macha ku parade muje. So bw'obuuza nti collapse netuuka nti tewali agimanyi ate negwotwala tewali agimanyi osobola okugirowooza nti egenda kujja netatuuka actually newabaawo ekirala. So ekya collapse tekibeerako notice nti twabagambye nti tugenda collapsinga nga 18 ogw'omunaana. No, ekibazo kyoyogerako is a structural failure. Ekisimanyi bwekyogera mu Luganda is a structural failure. Is not an organizational issue. It's structure ziri undermined. That is all. Nti bw'obeera omuvubuka wa poliisi ng'oli ku polling station omuggo ajja n'akola kyayagala nga toyina buyinza owulira munda toyina tokakasa ekituufu kyotekebwa okukola. So ekyo kyenkugamba nti structural failure kiringa nga bwe tubeera muno mu kizimbe pillars ne zitandika okurakinga. That is it. Kati pillar bwe kurakinga ebbaati ne ligira mu bweriti, of course lijja kutandika kutonya. Yes. Now kino kyobadde ogamba nti oluusi ayandibadde nga ataasa mu mbeera ze abeera wala nnyo
nekiri ku ground n'okukiraba batakiraba ye mu mbeera ekyabatakiraba then bano abamuliraanye briefings ze bamuwa because you see bwe tubadde twogera ku helmet olwaleero tubadde twesinkana nga twogera ku helmet za pikipiki nga waliwo n'omuwala omu engineer ali mu transport wano mu Kampala yagamba nti baali bagenda baloboza kutereeza boda of course olusufe tubasekera tugambe bimwe ebyo tetugejja bigendamu eyo advocacy wamwe gwe tukola tetujja kugendamu n'atuuka n'asanga baani abaali batunda boda ne bapowa bona ne bazingako ku laptop bwabwe ne bakola nga balabira ddala bino si bya engineering tebirimu temuli bukugu ne bakita so kibazo kyogerako kyembeera nga nzirayo nti oli alina obuyinza wano muntu omu yalina obuyinza really nti singa ate taliwo ali absent bwaba tali ku ground nga brief ze bamuwa kwe kugamba nti tugenda kutereeza ghetto tugenda kutereeza ghetto tugenda gikwata n'ata kugamba nti abaana ba ghetto obulamu embeera zaabwe bw'obateeka ku street bagenda kubba kuba ekyo president yali takkiriza abasirikale ku street simanyi myaka gyonna nga takkiriza abamagye ku street because owamagye tebamutrainingira kukola police work bamutrainingira combat ekitegeeza nti buli lwomudeployinga yajja nga abazze ku lutalo kyamanyi n'olwekyo bano abaana nga ogamba nti ogenda bakwata obateeke ku street bunaku bali bagenda kuboka ne babba tewali kirala bali deployed because kyebamanyi tiwali kirala kyebamanyi atuukawo ne bwomugamba n'omubriefing bw'atuukawo n'alaba akasimu abeera ng'empisi erabye ennyama tasobola kwebeera akasimu ajja kukola ki ajja kukasitula. But you see baguma oyogerera mu picture just 1 minute baguma picture jayogerera mu ye yaba apologist ba Mwami Museveni abasinga obungi Museveni abeera very well intentioned abeera musajja mukulu mulungi naye abamu informinga would you believe that Mwami Museveni actually are missing a picture no over for him it works for him? Bizibu okutegeera kubanga ekisooka Museveni ali desperate ne Kampala ne Wakiso n'ebibuga kati ate Museveni bamujjuza Peter sigamba nti buli kibamugamba ebimu naye okimugenda kwesa olulimi nga lukambo ebimu naye aba abimanyi kuba n'esi yali abo omutuukirivu n'ebimu era ebimu bamuyisaawo nze nalimu nga ndi w'amawulire 203 nga tuli mu conference center awo enali muvudde Kyankwanzi waliwo omukyala ate mukwano gwa Kibazo n'ayimirira n'amugamba nti president abe nali mu Kampala tebatuwa kutukiza kola business nemu yavaawo nga mukambwe